tulabye ababaka ba paalamenti ne batandise okukwata bali mu kadugulu kulira aliwo okunoonyereza ku ssente y'omusolo ku nguzi ku bubbi obuli wano mu kizimbe kino ekya paalamenti ya Uganda. Weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise, naye ffe abamu tetugenda kutambulira kaakati kubanga twabiraba ne mu mabaati bakwatayo abamu banene ne babaleka, so kati ffe abamu tetunnasanyuka kiri awo. Kubanga nalabye n'ababaka ba paalamenti abamu batandise okubiteekamu amawanga. Busimanyi ono muganda munnaffe n'obabuuza nti ssente bwe yali azigyayo yaziteeka mu ggwanika ly'Emmengo eri Abaganda. Naye ekyembadde njagala okugamba nti amateeka agakwata obukenuzi weegali, naye Mwami Museveni agamateeka gatunuuliza bamuvuganya. Muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ekituufu kiri nti buli omu wooli weekwata ebbiri, ate era amanyi Abaganda bagamba nti weesiba ebbiri naye bwe bisukikawo oyinza okwesiba essatu. Ebigambo bya Honorable Lutamaguzi Betty Nambooze nga kwoteeka ne Lope Joel Ssennyonyi mubiwulidde bulungi. Wano nno wenjagala tugende maaso n'okubeera nga tutandikira naye nga bingi byenkuleetedde. Wuno nfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yagenze maaso n'okubeera nga mwanattu amulyamu olukwe. Diiru ki gye baamuwadde, ezitowa ssente meka na biki ebigirimu byonna mbikuleetedde. Kakati omukadde wuno wa myaka 80 akaaba bagenze maaso n'okubeera nga basenda ennyumba ye nga bagamba nti yagenda maaso n'okubeera nga azimba mu lutobazi. Agamba amazeewo emyaka egiwera kumpi 6 ng'abeera ku ttaka eryo, kyokka ekyennaku munnamagye eyagawummula. Ate omubaka Patrick Nsamba nkugambye akombye kwerima n'agamba keetonye kagwake ate empuuga wakugibwa mu paalamenti. N'ebisinga ku ebyo byonna mbikuleetedde. Njagala okubeera nga nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno soko gimpereka like etambulire ddala etuuke ne kweyo omulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agiraba. Ate mu ngeri y'emu gwe atalina subscribinga nkusaba subscribinga otwegateko such that tosubwa buli mboozi gye tuteekayo. Gwe ya subscribinga edda njagala okwebaza bwebaza ne nkugamba nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Commentinga ate sharinga tusobole okubeera ng'ensonga tuzitambuza bulungi. Mu ngeri y'emu nzikiriza nkwanjulire Sheikh Ashraf Demba omusomi w'edduwa nti ye yekajja okuyambako ebyo ebizibu ebikutawanya ng'omwana aloganyina agende maaso n'okubeera nga abikuyamba otererere ddala gw'omulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera. Yagalulanga naffe simu yaffe esembyayo 11 esembyayo 5 awo ku screen tukubireko ate tugende maaso n'okubeera nga tutambuza business buterevu nnyo nnyini ddala. Akakati nzikiriza tutandikire waneeno ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Captain Salongo Sempebwa yagenze maaso n'okubeera nga enju ye bagikoona ne bagimenya n'agenda maaso n'okubeera nga kakati takyalina wabegekaluba. Kambikuwe obirabe. Kapteni akanze kwekyanga ng'afuuyira Ndiga Mulere ng'ategeezezza nga bw'atafuna nkulabula kwonna nti amaka ge gali mu lutobazi era gasulirira okumenyebwa. Era nga mbagambe ebigenda mu maaso nga sinaba kutegeezebwa mwazeewo emyaka 40 mu kifaawo nyanegolwawo obuguzi. Ekitiibwa pulezidenti amanyi bulungi era omukisa guno n'okwogera kuno kuveemu ebyo ebijja okumala abantu amaziga ku maaso. Twabaddewo enkalu nga bamenya ennyumba ya munnamateeka John Waswa Muzaale akola mu kakiiko akalwanyisa obukenuzi n'obulabayi. Muno ategeeza nga batamutegeezaako nti bagenda kumenya enju ye n'abateeka ku nninga basooke bamuwandiikira ebbaluwa mu butongole. It is not fair, my brother. This same country you're working for, we work for it also. Now we need very quick charge. Yes, so ordinarily you would give me 21 days here. Yes. Now, even tomorrow is a bother to you. We have decided. We have agreed. Yes, so you leave me. Let me remove my door. Very okay. Let me take my things without you humiliating me. Munnamateeka yeesozza ennyumba n'agumba munda nga wona bannema balabise nga batagenda kumwonoonirako budde era ne batandika okukola ogubaleese ogw'okumenya.
Abasirikale balabye ebifunfugu biyinza okumukubira munda aye ne gufuuka omusango olwo nabo ne beesogga ennyumba okumukunulayo ku kifuba mu ngeri yatutuleetera bizibu. Abatuuze basigadde bakukulumira abannema olw'okumenya amayumba gaabwe ate nga poloti zino bagulangule. Netuna kalina yange awaddewo amaka gange wali waliwo George Sempewa yava ogenda mu lutalo. Tusigalidde okulaajanira Katonda oba Katonda wanaatuvaamu tuddewa. Ate baganda baffe mu bitundu by'omu Lubigi tubasaasirako nnyonyi ddala naye ngera bwe tubagamba bulijjo anti weekwase Katonda amaaso go gajje ku baana b'abantu. Bwe batyo omusajja mukulu ono yagenda maaso n'okugulawo nga ne gavumenti eno eriko tennagenda mu buyinza wabula yegenze mu maaso n'okumusenda ng'emugamba nti yagenda mu maaso n'okubeera ng'azimba mu lutobazi. Kakati nno Lop Joel Ssennyonyi agenze mu maaso n'okubeera nga ategeeza nti basanyufu olw'ababaka abagenze mu maaso n'okubeera nga bagombebwamu obwala okuneeno nno nga kwe kuli omubaka amanyikiddwako obulungi nga Apo Akamba then kwoteeka omubaka amanyikiddwa nga Sise n'omulala bonna abagenze mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa ku byekuusa ku kulya enguzi. Tulabye ababaka ba paalamenti ne batandise okukwata bali mu kaduukulu kwabulira aliwo okunoonyereza ku ssente y'omusolo ku nguzi ku bubbi obuli wano mu kizimbe kino ekya paalamenti ya Uganda. Weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise naye efe abamu tetugenda kutambulira kaakati kubanga twabira bane mu mabaati bakwatayo abamu banene ne babaleka so kati fe abamu tetunnasanyuka kiri awo twagala okunoonyereza kuno ngeri okugaziwa nkulaba okwange obuzibu bwa paalamenti yaffe eno obutandikira mu parliamentary commission ke kakiiko akakulu akatwala paalamenti ya Uganda eno akakiiko kentuulako akakiiko ako sikeerufu ebikolwa byako si birambulukufu bandikidde sipiika mu makya ga leero nga mulaga amateeka semateeka yaffe Administration of Parliament Act Rules of Procedure nze nga lead opposition ndi member wa parliamentary commission okuva mu January tunafuuka lead opposition nesiyitibwangako mu meeting yadde n'emu eya parliamentary commission ate nga mpulira nti batuula mu nkukutu mu office ya speaker ayitaba backbench commissioners abo naga nti kati eno ku parliamentary commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente empitirivu. Ekyo kikyamu era mpandikidde speaker nga mubuuza lwaki parliament baagala okugitwalanga akaduuka k'omuntu omu. Eno parliament baatula mu nkukutu ne bajja kulumya ne bateeka mu baagala bwe batyo bwe bayisa ssente nti kakati beewadde ono service award ne bazeewa ne bagaba zi contracts ate nga contracts ezimu bazeegabira bo nga bo kampuni zaabwe kyokula atula mu nkukutu fe abalala tebatuyita. Omubaka Joel Ssennyonyi atwala oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti akukulumidde sipiika kwoteeka ne paalamenti yonna nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga batuuza enkiiko za commission ne batagenda mu maaso n'okubeera nga bamuyita. Kaakati nno kino eno ate Honorable Betty Namboze Bakireke Owamukono avuddeyo n'ategeeza nga amateeka agagenda mu maaso n'okubeera nga gakwata ku bali b'enguzi bwe bagateerawo ab'opposition bokka n'agamba nti era teriyo bano ge bagenda mu maaso n'okubeera nga gabakwata era bonna bakungu ba gavumenti bageebalama. Kankwe Betty Namboze Bakireke. Naye ekyembadde njagala okugamba nti amateeka agakwata obukenuzi weegali naye Mwami Museveni aga amateeka gatunuuliza bamuvuganya. Correct. Omukulu ono gwe bayita Judge Saxton yawandiise n'agamba yawandiika mu 2 n'agamba nti Ugandan corruption is caused by the desire to maintain power by the sitting president. Nti enguzi mu Uganda eriwo olw'okuba nti nno kyekintu omukulu ali mu buyinza kyakozesa okubeera mu buyinza. Era singa otunuulira waliwo ekintu kye bayita privatization bw'oba oyagala okumanya kye bayita plundering. Mwami Museveni aleme kwebuzabuliza ku babaka ba paalamenti. Bajja wano nga Uganda erina amakampuni amakolero n'ebintu byayo
ne babyegabira ne babitunda ne babivoola singa tubadde tugenda kwogera ngeri mwa Museveni gye yatunda UCB Uganda Commercial Bank nti twamala na recapitalize twamala na kugiteeka mu nsimbi ate weewunye Zambali kanjogere kubanga ebigambo tulina obudde butono kye baakola kiringa ng'omuntu bw'ona omuwa akagaali nti genda ontundira akagaali kangaako ono ne muwa eggaali yange nti genda ontundira akagaali kangaako n'akomawo nga yeemasaga n'agamba Honorable Bonambozi omusajja aguze na akagaali tatubanja aye $5,000 ate akaguze omusajja aguze akagaali atubanja aye $5,000 ngolo kadde kafu nnyo Uganda okugenda okumaliriza otunda ebyayo nga eggwanga libanjibwa ssente ze twewola okusobola obitunda eggwanga lye lyasigala mu bbanga nga bweganye nti olinaga nti omuntu akuguzeeko ettooka eryo ate kati yakubanjayo $2,000 naye kakati bwe kibanga basipiika baffe batuula n'ekibiina ekimu ne bateesa engeri gye baba baperforming obukiiko ebyo byebimu ku byewuunyisa mu nsi muno ekyo ekyo nkikomezaawo kakati kyembadde njagala okugamba lwaki nkuleetedde kati nabannange bano bakikolifayinze nga bwe tutudde wano abaali bagenze mu kkooti okubavunaana obubbi obuli bw'enguzi nze ne munyagwa era ekitufaanana tuli ba opposition nkugambye nti nze omulamuzi yagamba obujulizi bwe baleese wano tebumala nabana abakuleese babadde balimba era babavunaana obulimba naye naawe ofaanana omuli w'enguzi bakusibe emyaka 2 Guy Court yeyanta negamba ogamba oti omuntu tewali bujulizi naye afaananye naye ng'ekyali kiteesezaamu ekyali kiteesezza akawaayiro ako si bantu omulamuzi okumuwenge era omusango ogwange gwe yasembayo okusala ne bamuwa omulimu omulala eyo bamuwa eyo ne bamugaa genda osomesa amateeka kwero DC mukama amuyambe naye High Court yagamba nterabanga mulamuzi ayisa lugaayo mu mateeka ng'omulamuzi oyo mu ngeri yemu Honorable Lutamaguzi Semakula owa Nakaseke avuddeyo n'ategeeza nga Mathias Mpuga Nsamba ne banne bwe beekweka mu institution ya Buganda ogenda maaso n'okubeera nga bali enguzi nga beeyita ab'ebitiibwa era n'agamba nti n'omukolo ogw'okwebaza gwe bagenda maaso n'okubeera nga gukolebwa teguliimu ddiini wadde n'akamu n'akeddagala bayihu yaleeteddwa ne tuteekako emikono naye gwe olowooza erina gyeneggukira kubanga nalabye n'ababaka ba palamenti abamu batandise obiteekamu amawanga busimanyi ono muganda munnaffe nobabuuza nti ssente bwe yali azigyayo yaziteeka mu ggwanika ly'Emmengo ery'Abaganda kakati ne Museveni kati tulina n'ababaka ba palamenti abakyalina Moral Authority evumirira Museveni kubba kubanga gwe bw'ogamba nti tetujja kuteekako mukono kusensalinga kuba ono muganda munnaffe ne Museveni bw'asanga banyankole banne naye agamba bano banyankole bannaffe tetujja kubakwatako oba oluuzinze moral ground kubanga ekintu ky'obba si kya ggwanga nti kya tribe ekintu kye baatoolamu kya ggwanika lya ggwanga era n'abo ababaka abamu they will no longer have any moral authority to talk about corruption because they have given up in broad daylight kakati ffe twasayininze paka kuwulira bulungi ne tugamba nti tutadeko omukono twagala kigguke oba emikono giweze kuba batugekulako girina kuba 17 batugambye kubulako emikono 3 kakati ffe twataddeko omukono gwaffe ne tunaaba mu ngalo nti obulyake obuyaye tetukkiriziganye nabo kati kiri eri state oba eri government oba eri speaker okulaba nti motion egenda ku floor parliament kubanga bano babadde nga excuses mbusimanyi zino sente twazisa why can't you allow the motion to go on the floor parliament to debating ko mutulage we twakisiza kubanga wabeerawo sente ze bakukusa kakati twabagamba nti mufuna special privileges in addition to what you get as members of parliament then zino milioni 23 zembadde mwegabanya buli mwezi ani yazibawa ne zino ze mwegabanya milioni 5 milioni 4 ani yazibawa kubanga bwe tunabeera naffe nga Museveni nga tutandise okwekubaano oba okwekkiriranya mbono segirinya mukwano gwange n'olwekyo bw'aba yatwala muganda munnange ti sente bwe yazibbayo yaziteeka mu ggwanika lya Buganda ono Serwanyi musoga munnange
bwe yazijja yaziteeka mu ggwanika ly'ebusoga. So we should walk the talk to be seen to being serious. Bwe tunapretendinga bino bye tunaabeerangako mbutwefuula mutusayinize naye ne tuta actinga ekikulu nti ffe twataddeko omukono. Era kiri eri bannansi okulaba kiki ekiddako. Naye nga ffe obuvunaanyizibwa bwabwe twagambye nti tetukkiriziganya na bukumpanya na bulyake bwa ssente za gavumenti. Ate kati ekitusanyusiza nti ne Museveni alina ababaka be be yalabye ababadde nga bazanya raketi z'obuyaaye mu ssente ne finance. Naye ebya Museveni tebyewuunyisa nnyo. Siri excited kubanga Museveni has fooled many Ugandans for so long. Okuva lwe yajja mu 86 alwanyisa bukenuzi naye bweyongera kukula bukuzi. Buli lunaku ayogera corruption, and this is not actually mere corruption. This is grand looting. Omuntu wasitukira mu buwumbi muyunula abatwala tuliyoni zisebo. Auditor General n'aleeta nti tuliyoni zizabuze zitya mu mpewo nti abazi wayalinze ne bazitwala kubanga kati these thugs no longer zero open cash. They wire ne bawayalinga ne zifuluma. Kakati bw'abanga ye president agambye atandise ne ku parliament ayiseeyo ababaka naye olowooza era leero tetujja kulya nabo ekyemisana era babatwalayo ko obutwazi wali mugende muzanye mu katemba oyinza n'okwekaabya ose onzita bw'ofuluma ng'ogenda oweerira kyemisana kyo ng'ogenda. This has been the game of the usual game of NRM because corruption and NRM are twins. One is a Kato, the other one is a Waswa. So you know how they operate. Byebyangesewo kati eyo sigenda mu bintu ebyabwe ebyo yayise mikwano gye ze sigenda is nothing. Eyo omukolo tegutukwatako. Emikolo gye tukwatako gye gy'omulamwa okutuyita egyo emikolo egy'okwekangabiriza dekangabirizo mikolo egyo tetugigendako. Ampita waliwo kye bagenda okwogerako bukyanga batandika kubalonda mu parliament bali bakozeeyo omukolo leero lwe balabye nti bannamasaka babaagala nnyo kakati oba weebaza Katonda bagende mu kereziya kubanga nsuubira nti ne gwe bayise okubuulira ku mukolo ogwo alina okubawooninga bayise kubabuulira ku mikolo ogwo agenda okubasabisa. Ninze emisa ye gy'agenda okubabuulira nti mukendeeza amalala n'obuyaaye nze byensuubira bye bigambo bye agenda okubuulira ku mukolo ogwo alina. Ebyo nga bitubitadde ku mabbali. Mfanfe wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Uncle John Segawa nkugambye yavudde mu mbeera n'atakomoka omugambo omuyitirivu nga kineno nno kireetedde abawagizi ba Kyagulanyi ne Ssekinomu okuvayo n'ategeeza nga John Segawa ono bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bamuwa akasimbi n'akalya era nga ali ku mission ya kusuula Kyagulanyi. Ebisingawo ku ebyo mbikuwadde naawe obyerabireko. Nze Uncle John yantabudde simanyi na kumanya ne bwe nabadde njogera gy'oli abalamu namwebalamye jjo nga ndabira ddala si Uncle John gwe mmanyi naye olubuto mwegendereza olubuto nina faawa mutugamba nti lunaku muli mutegeera osanga mulilemwa kuvaayo ani Uncle John muli mutegeera kyategeeza ekyo wadde kinyanga tekitegeerekeka. Uncle John 226 tajja kutuuka nga tomutegedde naawe kyagamba buli muntu ajja kitegeera. Tujja kitegeera wamma mwenna abalabi n'abawuliriza n'abandaba wano. Uncle John okutuuka 226 mujja kuba mwategedde kyategeeza. Olubuto ffenna lututawaanya naye kisinziiro ina bugumiikiriza ki obubwe bwakomyawo atutambuzaako katambudde olubuto luganye akomyawo tumusaasire kyatambuddeko kimala olubuto luganye bugumiikiriza buweddewo naye gwosanya n'olubuto emmere muganda wange kankunge kankozesa omukisa guno nkunge twaba kunze dda nzize enkunga ne bwe twalina emikono 5 twakunga nakati twagala kukunga constituencies abantu baka bamwe gye bava twetaaga emikono 31 gyokka mumalayo ddi obudde tubuyina ne bwe tumala omwaka tetuyinaako kkomo. Okay. Naye twetaaga emikono 3 constituencies
31 zokka. Ani atawuliranga nsonga eyo? So twagala kusaba mmwe abali eyo. Tewabaawo omubaka wa parliament agamba nti tebimukwatako. Kubanga eno ensonga eri nani partisan. Eno ensonga si ya NRM Sekikubo yagijjayo eridda mu nuupu kuba yali efuuse nuupu mata kati ensonga ya parliament twagala kudibetinga ku bigenda maaso mu parliament. Ne mbagamba actually nze omu ku bantu abasaba budget ya parliament ereetebwe nga ku fulo tugidiscussing. Sisobola babuulira bulumi bw'empiseemu kuba bwe naziyogera ekintu ekyo. Kabuvaawo. Okuva mu August, that was August or September last year. Ochegera kyentegeeza. Saddamu kuyimirira mu parliament ne bannonda okwogera. Nga bulumi buva mu kise kuba banda bakumawulire nga ngamba commission budget ya parliament bagireete tuginoonyerezeeko. Ekyo kiri mu lwatu mugende mukebere okuva ogw'omwenda paka bwe yaweddeko. N'obwoyimirira mu parliament emirundi 3 n'obwokola otya tibakulonda kwogera kintu na kimu. N'obwosaba n'ogamba ngenda Bulaaya ninayo trip bweti ne bweti yakola kino na kino na kino ekigendo gata value ku parliament tebakulonda. So debate eyabiki ebigenda mu maaso mu parliament esukka ku ssente zokka. Ebyo nno bwe bityo bwe biri eby'omubaka Patrick Nsamba kakati nno nga bwetweyongeddeyoko mawulire omalala agetulina olunaku olwaleero. Mu ngeri y'emu muna NRM ate nga ambassador avuddeyo n'ategeeza nti nno mulekerawo okwewunza okubeera nga abeefuula batamanyi nsonga. Mathias Mpuuga Nsamba ne bakomishona ba n'essente ze bagenda maaso n'okubeera nga bafuna bazifuna mu mateeka era mmwe aboogera byonna bye mugenda mu maaso n'okwogera muli ku byammwe. Mpuuga teyegabira nkozi tumanyi procedure ya sente bwe zitambula balizinga vocha omulala ajja approving omulala ajja sente zigenda ku account y'omuntu. You can't tell me I stole until you have proved that I actually stole. Naye perceived act ya Mpuuga mu nuupu president wa nuupu agirabanga ebuli bw'enguzi wetwogerera olwala nuupu is not the same again nti abadde bakwatagana enguzi ene waffe mu NRM emirundi egisinga obungi yatuthreateninganga ebintu bingi nnyo president yamabega eri kyovula nadde mbuuza nti nze kyendowooza nti terrain ekyuseemu olwokuba nti debate eno ekutte eggwanga lyonna oba oliawo president Museveni kati confident yes kuba kati for the first time tusharinga ffenna nga tuga nti omuntu omubbi mubi ola alongo twabiranga mu NRM nga bwabanga ni ssente z'olidde mu NRM nga bano bakuvumirira eri ne bakwanirizanga hiro Sebagala yave bwe bamukwatako wano bamwanizanga hiro bano batuga nti alikuba yabaza abazungu yabaza mwana bwabanga mubiri bababba wakane banagenda kumulira anabba. So DNA y'obubbi bw'abana Uganda eri musayi gwa buli muna Uganda buli babera mu position eri mu potential y'okulya akasente bonna babbi. Kyovula abantu pulu mwe tujja abantu kidiba kivundu buli gwoteeka mu position w'omuteeka atandikira gwogobye wakoze eki morodikeri waggulu tandikira kuferera mu bantu bonna okutandikira mugabo ganti bwogenda okutema ettooke ly'obyengo olina omwana ku mugongo naye akuyiga kati banna Uganda bonna babbi kati ani yatema ettooke nga aweesa omwana Waiswa Mufumbiro ngono ye deputy spokesperson oba tumuyite omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'alumba abo bonna abagamba nti essente zaweebwa Mathias Mpuuga zaali mu mateeka era n'alagaana okulaga yabagamba nti nno bino byalimu mu mateeka n'empapula ze baasayininga ewali emiliyoni 4 bawandiikawo 4 ekiraga nti nno n'empapula ze boogerako forgery yennyini. Ekiwandiiko kye bafoginze bo beinterestinzemu mu kintu kimu naye alhamdulillah mukama katonda fo twagadde byonna bye twogera bamala ne bewemuka bennyini eyawandiika ate yali teyasoma kubala gwe baleeta okuwandiika ku kiwandiiko bwe bamugamba okuwandiika emiliyoni 4 yawandiika 4 ate bali ne besasula emiliyoni 4 bw'ogamba nti essente gwe zandizeeyo mu treasury ez'abakomishona bano zaddayo abasigalawo ekyokusatu oli beneficiary mu commission kuba wasigalamu tonafa tonakola ki kati sente muziyisa mutya nga teziri mu parliamentary answered tezibeerangako debated they forged and buli ayogera ebyo ebigambo Semujju Segona Mwami Mpuuga mwenyini bonna they should be in prison today they should be investigated for forgery
kubanga they should be investigated for forgery without doubt kuba bino ebintu birina kubanga biri coronating nga mwe biri mu parliamentary answered mwagala tugamba nti for the first time in the history of a mafia speaker mwakutene mu parliamentary answered mwagala tugamba nti ku history kuba bino ebintu bibeerako ku TV bibeerako ku radio Kayongo kisoboka nti abamawulire mwenna mwali mu parliament ne bayisa Mpuuga afune miliyoni 5 nga bamusiime olw'emirimu emirungi gye yali akoze naye nga tewali ayogedde ku mulimu ki lwaki asaana okuzifuna bwe baba basobodde okwogera ku auditor general lwaki ono baali tebasobola kumwogerako era ye minzaani emuwa 5 bano ne bafuna 4 yeriwa nina ke sinategeera Waiswa ekikwasa mu answered oba omulamwa gw'okufoojinga bino mulamu aki kutaasa munnaabwe ani omwibi nalumansi kyabamanya twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali na kimu kyatamanyi kubanga oli yeefuula oli gwe yazanya naye gwe yeeyambula naye yeefuula it is automatic nti yali alina okutuuka wano waali forgery ababaka ba parliament abali experienced bakoze forgery I guarantee to you mwakoze forgery nkiddamu mwakoze forgery you forged a document ne mugireeta mu bannansi lwaki nga temuli ku fishing expedition answers omuzirese kati ng'ensonga eno ebadde mu ddiro okumala ebbanga Mwami Mpuuga yagwera ku CBS nagamba tafunanga ssente kati akugamba nti yazifuna mu lugezigezi nti zandizeeyo lwaki olwaba yalimba nti tazifunanga naye munda akimanyi nti bwali bubbi waliwo akalala kesi nabakutegeera era lwaki ye yekka yayogera kubanga ye alowooza nti ye yekka asobola but all these three we want them to speak olabo babinaakwatagana Nabbanja ali ku public recording ng'akugamba meeting teyagirimu yabiwulira mu mawulire ebyo yabyogera Masaka nga waliwo ne bannaddiini abatudde ate ne Jena akugamba teyabirimu Matiya Kasaija ali ku record ng'ayogera ne bannamawulire ng'ayogera n'abantu ab'enjawulo ng'agamba nti naye tabimanyi esente za withdrawing ba through sako bino tubyogedde ebbanga lyonna tutudde nammwe mu nkiiko zonna tudibetinze nammwe ebbanga lyonna tewali kumwe yali avuddeyo n'agamba nti this money had been passed olwo mutudde basajja mmwe abaswavu balooya n'ebitiibwa byammwe mukomyewo mutugambe nti ffenna tetumanyi kye tubadde twogerako ekyokubiri ani yakugamba kino nkizeemu ebbanga lyonna nti parliament enjoys immunity from liability mugamba mwasoma ani yakugamba nti bye mukola mu parliament mwenjoyinga immunity from liability era ani abagamba nti temulina individual buli omu talina individual liability ku bintu byabakoze ng'omuntu nga byengenzemu fraud buli muntu biba bimuvunaanwako nga ye mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Bafe Ssaabataka Wangaala Maama Nnaabagereka Najinda Silivia agerekere Obuganda mbeere bulungi banywanyi tusinkane ate Mungu ng'asiimye mbeere bulungi ate era mweraba